Abakolinsi ekisooka essula 12 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Kaakano kubikwata ku birabe eby'omwoyo abooluganda, saagala mmwe obutabitegeera. Mumanyi bwe mwali ab'amawanga nga mwakyamizibwa ng'eri ebifaananyi ebitoogera, nga mukyamizibwa mu ngeri yonna. Kyenva mbategeeza tewali n'omu ayogera mu mwoyo gwa Katonda ng'agamba nti Yesu akolimiddwa. Era tewali n'omu ayinza okwogera nti Yesu ye Mukama waffe, wabula mu mwoyo omutukuvu. Waliwo ebirabo bya ngeri nnyingi, naye omwoyo ali omu. Era waliwo engeri nnyingi ez'okuweereza, era Mukama waffe ali omu. Era waliwo okukola kwa ngeri nnyingi, naye Katonda ali omu, akola byonna mu byonna. Omwoyo alabikira mu buli muntu olw'okugasa bonna. Omwoyo awa omu ekigambo eky'amagezi, n'omulala omwoyo oyo y'omu n'amuwa ekigambo eky'okutegeera. Omulala omwoyo oyo y'omu n'amuwa okukkiriza, n'omulala n'amuwa ebirabe eby'okuwonya, omulala n'amuwa okukolanga ebyamagero, n'omulala okubuuliranga, n'omulala okwawulanga emyoyo, omulala okwogeranga ennimi, n'omulala okuvvuunulanga ennimi. Naye ebyo byonna omwoyo oyo omu era y'abikola, ng'agabira buli muntu kinnoomu nga ye bw'ayagala. Kuba omubiri nga bwe guli ogumu ne guba n'ebitundu ebingi, n'ebitundu byonna eby'omubiri newankubadde nga bingi, gwe mubiri gumu, era ne Kristo bw'atyo. Kubanga mu mwoyo omu ffenna twabatizibwa okuyingira mu mubiri gumu, oba Bayudaaya oba Bayonaani, oba baddu oba baddembe, ffenna ne tunywesebwa mu mwoyo gumu. Kubanga n'omubiri si kitundu kimu, naye bingi. Ekigere bwe kyogera nti kubanga siri mukono, n'olwekyo siri kitundu kya mubiri, ekyo tekikifuula butaba kitundu kya mubiri. Era okutu bwe kwogera nti kubanga siri liiso, n'olwekyo siri kitundu kya mubiri, ekyo tekikifuula butaba kitundu kya mubiri. Omubiri gwonna singa liiso, okuwulira kwandibaddewa. Gwonna singa kuwulira, okuwunyiriza kwandibaddewa. Naye kaakano Katonda yassaawo ebitundu buli kinnakimu mu mubiri nga bwe yayagala, era byonna singa kyali kitundu kimu, omubiri gwandibaddewa. Naye kaakano ebitundu biri bingi, naye omubiri gumu. N'eriiso teriyinza kugamba mukono nti gwe sikwetaaga, oba omutwe okugamba ebigere nti mmwe sibeetaaga. Naye ekisinga ennyo, ebitundu bino eby'omubiri ebirowoozebwa okubeera ebinafu byetaagibwa, n'ebyo eby'oku mubiri bye tulowooza obutaba na kitiibwa nnyo bye twambaza ekitiibwa ekisinga obungi, n'ebitundu byaffe ebitali birungi bye tusinga okulabirira, naye ebitundu byaffe ebisinga obulungi kye biteetaaga. Bw'atyo Katonda bwe yakola omubiri, ebitundu ebyandibadde biragajjalirwa n'abiwa ekitiibwa ekisinga obungi, walemenga okubeera okwawula mu mubiri. Naye ebitundu biyambaganenga bumu byokka na byokka. Era ekitundu ekimu bwe kibonaabona, ebitundu byonna bibonaabonera wamu nakyo. Oba ekitundu ekimu bwe kigulumizibwa, ebitundu byonna bisanyukira wamu nakyo. Naye mmwe muli mubiri gwa Kristo n'ebitundu byagwo buli muntu. Era Katonda yassaawo mu kkanisa okusooka abatume, abookubiri bannabbi, n'abookusatu bayigiriza, ne kuddako abakola ebyamagero, ne kuddako abalina ebirabe eby'okuwonya, abayambi, abafuga, aboogezi b'ennimi. Bonna batume, bonna bannabbi, bonna bayigiriza, bonna bakola ebyamagero, bonna balina ebirabe eby'okuwonyanga, bonna boogera ennimi, bonna bavvuunula. Naye mwegombenga ebirabe ebisinga obukulu, era kambalage ekkubo erisinga ennyo obulungi.